nebaza Katonda ate nange ku lwange kubanga kyeyansuubiza nti kyekigenda okukolebwa kyekyakoleddwa. Nabagamba wano era ne kituuti mbadde mbagamba nti enjiri ngenda gena nga njibabuulira waliwo tunaatuukawo kujja kuba kusaba era atalina interest mu kusaba tatawaana kujja kubanga kujja kuba kusaba. Ate musumba ekyo kiralamuko abalala yanditidde okukyogera ekyo nti oba tokiwulira tojja. Anti kakati kisinziira Katonda gw'empeereza ye Katonda ayagala abalina okwagala. Mu Luganda ndowooza ekyo ekigambo kyabula. God loves those who are willing. Kati okwagala mu Luganda kwe kwagalira kwe kwagala. Kati akagambo kano wiiru mu Luganda tekavaayo bulungi. Kyeyagalire akagambo wiiru. So kyobalaba ku ggye lya Gideon Katonda yakendeeza okuva ku nkumulitu y'abantu paka ku nnamba esembayo obutono ng'ennamba esembayo obutono erina omutima yejja okuwangula. Kati wadde kololo yajjudde n'abooga abo ye yabadde ennamba esembayo obutono ey'abawanguzi. They came ready for the prayers. They did not even come to see entertainment. Era titwalanga muyimbi abayimbi bangi nnyo baabaddeyo nabo bazze kusaba independence yaabwe kubanga abayimbi ba Uganda beetaaga independence. Abasumba bangi baabaddeyo tebaabuulidde bazze nga beetaaga independence yaabwe.